Sabbiiti ewedde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Balugahale yafulumya ekiwandiiko omwali okulagira amabbaala gonna obutaggulawo kutunda mwenge nga ssaawa 9 ez'emisana tezinnawera. Ekiragiro kino bangi ku bannayuganda baavaayo ne bakisimbira ekkuuli ne bategeeza nga minisita bw'atalina tteeka mwayinza kusinziira kulemesa bantu kwenywera ku ssaawa ze beeyagalidde. Olwaleero minisita Balamu, omumyuka we Justin Nameere n'abakungu okuva mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akalondoola emirimu gya gavumenti ez'ebitundu. The idea has been captured. Thank you. Balamu wano waasinzidde n'ayanjulira akakiiko kano ku nteekateeka gye balina ku kulungamya ku kunywa n'okutunda omwenge. I find young people drinking at 7 a.m. at 8 a.m. This has led one to laziness, two to increasing crime rate. Ono ategeezezza nga bwe bakkaanyizza bawandiikira abakulembeze ba disitulikiti okwebagira amateeka aganaabalambika ku budde abantu mu bitundu byabwe kwe banaatandikira okunywerako omwenge. I've written a copy in Pigeonhole of each member of parliament and I've sent to the district to start or to make ordinances or bylaws to implement in respective districts on what time they want their people to drink. Balamu alungamizza ng'amateeka g'ayagala gabagibwe bwe gagenda okuba nga gateekesebwa mu nkola ku nnaku z'okukola zokka ng'ennaku endala abanywi baddembe okwetaaya. I felt it is important that people participate in productivity in the morning, then in the afternoon they have lunch, they go and drink. On the weekend they can drink as much as they want. I don't have a problem with that. Mu nsonga endala Balamu z'ayanjulidde akakiiko kano ye kaweefube gwe baliko okulondoola emirimu gya gavumenti ez'ebitundu n'ategeeza nga bwe waliwo n'abantu abakwatiddwa omuli n'abamu okutwalibwa mu kkooti okwewozaako ku bulyake n'okukozesa obubi woofiisi zaabwe. 15 naye bakagenda mu kkooti bali 48 mu anti-corruption court. Abali file ziri mu koti nga tubalinze bulinze kubatwalayo ziri 9, file ziri ku finishing ziri 24, file zikyali mu kunoonyereza ziwera 3 nga toteseko West Nile ne Budaka ngote tubaze bino ebitundu ebirala. Wabula n'ekimubo by'omutwe nti abo abazze basangibwa mu bulyake bafuna bannamateeka ne bateebwa ku kakalu ka kkooti. The corrupt are smart. They will run and get a good law firm to defend them. The people we arrested, I will read for you a summary of a few people that we have arrested who have appeared in anti-corruption court. They did not spend 2 weeks. They have not spent 2 weeks in Ruzira. They have been given bail. Wadde nga guli gutyo aweze nti si wakussa mukono okutuusa ng'alwanyisizza obuli bw'enguzi mu bakozi ba gavumenti ez'ebitundu. So obubbi obuli buli mu district mwetereze wetanatuuka nzija ate abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mugenda kufuna okubangulwa okunaabayambako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abakulembeze. Bababaka abatuula ku kakiiko kano balina endowooza ez'enjawulo ku nteekateeka ya Balamu ey'okulwanyisa enguzi. Nga bw'alaze nti n'etteeka likkiriza buli munnayuganda osanga omanyi mugezi ategedde tugenda muga nti obuyinza obujjawa n'aleeta akawayiro akakkiriza buli munnayuganda yenna wadde naawe okukwata omubbi n'agamba ke kawayiro kakola ki mwakolera kaakati kale awo n'atubuuka naye ekyo tekijjaawo okuba nti nno alina obuvunaanyizibwa okutambulira ku mateeka. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.